Pika yenali bako dijagala parliament esitukege ndewalira benagala ababaka ba parliament abava mu Arua bajja ne balonda sente mu parliament ya Uganda. Parliament eri ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, teri ku ttaka lya Kabaka. Watikira Kabaka woomu bakwate sente nga batwala ewaabwe nga wano batikira Kabaka teweegombesa, tebajja kuzitwalayo nga ngeze bajja kuzisonda tukulakulanye Nagala. Njagala parliament esitukege ndewalira benagala ababaka ba parliament abava mu Arua bajja ne balonda sente mu parliament ya Uganda. Parliament eri ku ttaka lya Ssaabasajja Kabaka, teri ku ttaka lya Kabaka. Watikira Kabaka woomu bakwate sente nga batwala ewaabwe nga wano batikira Kabaka teweegombesa, tebajja kuzitwalayo nga ngeze bajja kuzisonda tukulakulanye Nagala. Mufuna ezizi 10 nze mutabala musobozi nalibadde nkoze ebintu nze Mukama nanjazikamu sente katono nnyo mwaka nga gumu mweguti muyinza okumanya omuntu alumirirwa abantu ayinza okukola tasokiriza bagamba. Mufuna ezizi 10 nze mutabala musobozi nalibadde nkoze ebintu nze Mukama nanjazikamu sente katono nnyo mwaka nga gumu mweguti muyinza okumanya omuntu alumirirwa abantu ayinza okukola. Sikulimba nze mpita ku bakyala wane n'abamu ne bagulako gonja omuwadde emitwalo ng'etaano. Naye bw'aba akuba ebalasi n'omugala nedda muleke mwongere mu kabizinesi kega mbawulira nga abantu bakola ki obeetaaga. Naye njagala bagamba nti omubaka wa parliament aliyo mumuwadde ebisanja 3 bwe tugenda mu myezi muwadde emyezi 18 emyezi 18 tayimuzi miliyoni kale 37 buli mwezi. Ezo sente ne kaliculate esobola okujyaminga esobola okukola ki. Pierre Olumumba ali speaker wa parliament ya Kenya ombolanga naye befudde ndengamba neze temunziza mu mwebyo ffe tuli badongo ffe tusalawo tukola ki. Kyovanga president wa Robert Kyagulanyi Ssentamu yamala emyaka 2 gyokka mu parliament n'emyezi egi bwe baleeta ebiteekateeka ebitafevalinga muntu wa bulijjo yalwana n'akuba emmulu si bwe kyali. Bano bannamateeka baluddeyo nnyo sibanga be bagezi fe batuyita bakimbuyege. Bano bannamateeka mubawadde emyaka 15 bwe baali bayisa ebiteekateeka age limit yayita tebaliyo, term limit yayita tebaliyo, togikwatako yayita tebaliyo, UPDF Act yayita tebaliyo, Kofi Bill yayise tebaliyo, kati court martial bagizizaawo kyo tebaliyo. Kati kiki kibaziyiza mu parliament kibakizirako abantu okutiisatiisa abantu mbu bawalukaga bakimbuyege tebasobola. Kati kirimu ekiti bw'abanga walukaga kimbuyege tetufuddeeyo gwe bw'omanya nti lwaki toyagala agende mu parliament, lwaki otya ng'agendayo bw'omanya nti n'omusajja akwanye mukazi we yatomerwa endiga lwaki olwana baleme genda bonna mulungi.